Obudde wekiro bugenda ffe kutukubya kubanga kwanona kawala kalinga nakanga bw'okatwala newaka ofunira wawo n'enkaka. Walya oba tewalya? Walya oba tewalya? Tata, kiki? Buzibu ki? Ongamba ki? Obudde wakati payi. Whom are you? Whom are you? Whom are you? Mbudde wakati kugamba ojje ngomanyira. Tata olagawa. Obuuzaani. Obuuzaani. Siru gomanyirani. Watandika okumanyira. Watandika okumanyira. Tata, tuli mu kisiibo ky'obadde okyakijjukira. Nkimanyi yaswa wu. Mutawaana kyo ngamba ki? Olagawa. Wakati yofiira ko wakabye kola biweddeyo. Lwaki ofiira? Tata tobanga ogenda woli. Ani mugwagwa olina amagezi. Njagala nkubuulire nze nasuze ensaala. Nasuze ensaala. Tata kati ensonga eriwo eriweti. Ensonga. Mbadde njagala kusooka kudda ku ssomero then tugulane ku ngoyi. Tata watunze ekibanja leka kwefuula takimanyi. Natunze ekibanja kya ssebo kye twasika. Uliriza ompulirize bulungi. Ekibanja kya ssebo kye twatunze. Esente nazikutte zonna nenzisaddaaka muzikiti. Zonna. Omanyi ezo sente ziri meka zoyinza okusadda? Saatunudde kubanga kintu ky'owaayo eri wa Allah kye kintu ekikyo era nawe nakuweereddeyo era beera ng'otambula okimanyi nti essaawa yonna ejja nayyo nakusasula kuweeredde nakusaddaakidde ejja nayyo sirina yadde kugamba esente naziwadde muzikiti sirina yadde ataso nkugambye nti esente naziwadde muzikiti yabadde kulinnya. Tata okwane sente zonna ze watunzeemu ettaka. Tomalako mirembe musiru gwe sirina wadde 10. Nja kukuba nkwono. Sirina yadde olw'ataano. Umanyira bumanyi. Oli gwomanyi. Mpoziko mazima nasaddaase lilla. Sente zonna naziwadde. Tata osaddaake sente zonna. Oziteeke mu muziki. Nasigazaamu ekinusu. Kino ekinusu muyiyizeeko n'ennyoko. Kwata ebibiri akatono keekako biswabirina. Swabirina yahe njagala kulize mu mbeera y'abaana abayisiramu. Omwana omuyisiramu. Eyo kinusu kye nasigaza ku sente zinatuze mu kibanja. Sikyalina yadde 10. Byoje jembe okusoma. Tewali muntu asomye abadde kyabadde. Ne banno abaasoma bali ku bwakadaama. Ne banno abaasoma bali mu bwasekadaama. Enange mwenyinja alagenda kufuuka kadaama. Tokusoma tewali kyogenda kufunamu. Ompidde bulungi nnyo. Bolooza tebali bali. What are you beautiful? What are you beautiful? What are you beautiful? Kabule ngade what are you over whom are you? Ajikate walya. Kama tokumpuka kumalako mirembe. Takimanyi ne buliyo nti bugera luzi. Tata. Sebaddu ataddemu n'emisinde. Ndaba musajja wallahi agenda mbwenzi. Tata yalemedde kuyo omukazi. Kyokka omukazi tamuliiko. Tata leero wagenda okukoma obwenzi. Kwatanza kunkakasa nti nno ezo sente zonna yazimazeewo. Kale. Ogwana gw'omukazi guno ate bannage maama we nambula maama we yali nsama nga tategereka ye nayina awunya tategereka tanyana magezi ogwana okugamba omwana gwe gwe omuzi ogate kulya okutalika okwewumuzaako saaga n'ebintu bye saagalira ddala obulamu bwange bwonna gunfiirako gunfukidde ekizibu omukazi namugambye essaawa mmeka abeere nga aninze n'okunina nga taliimu wadde kabundu yenfaaki ate eno siitayo waliyo omukwano gwagwa ayinza okuguga omukazi anje tiyampise misa ate wano oyo omusajja weewano leero njagala akakasi ate kati yandibasoose namubalala ne bannaye taata akasajja niwano nga wala kizibu bulala kino kikikyo abenzi nno nabo babonaabona wano we batera okujja Nakulinda omulenzi wange nakulindira ebyo mu bisaalu maama mperekete kuba omunyago ate owange abange ate wano nga waazika wano nga waazika bulala kabiri kanyi yayise muguka bwannamaki ogunnemerera netereza gita ng'akabonero maama ng'akabonero nawe linda bambi maama
Nganja samanya owai nambo wange abange masitula nayaja kunkwasiza bwene masitula okedde nno okedde muna maso kanu yange cheza ndi maso aye masuka maso ebintu byombi manyi kati oyagala ku ssente maso oyagala ku ssente maso oyagala ku ssente olina mugaggaddeni masu oyagala kwongera masu oyagala kwa masu kodi masu jangu nawe teka wadaka sente masu jakunkwasiza musiko masitu jangu nasu tukotumuleni tikatumuleni aje tijja kutusanga manyanga kaje masu kubuulire twagala weeraliikirire oba otya nze nabulimo omulaba namuwasa bamukase bukasi bamukaka era njala nkuli masitula ebiwadooza simanyi omwana simanyi nina omwana nze gukimbo wasinza aguzaala eri kimbo wanakikwata nakisanga ubene bimulekwa ebasuula nenkirona nakijoba nakasasiro nenkitwala nga omwana bogamba oyole enfuuzi golaba kinfaanana kyatamira ddala si kyana kyange era maaso kiba kyekikumalako emirembe nze n'okukitta nsobola okikuttira nekivaawo maaso ze siina mwana omwana gwagenda okuzaala yagenda okubanga yasoose gwe wahagivaayo ebisigadde bindekere maaso jangu maaso buli kimu ngenda kikolera maaso yenga watoniye masitula watoniye lwakisi nti maaso watoniye wakisimbo bamulonda kyali kinfunzi kimbo kyali kinfunzi kimbo gwani nze apo kuwe sente ngera nkugamba sookoze sente ezo ani kimbo wasaga oteekewo mbeera onzomanyi ompita oti kimbo ofa kinensi omanyi era oba omanyi nzaani bantu banja kimbo kikiye gwe kikiye Allah maswala kimbo wakigoyogera oli musiru kimbo wakigoyogera nze kitaawo gwoganira nze kitaawo kakweza lyanze goliko gogomanyi enfunzi ojerabidde enfunzi gye wasanga ng'ebonaabona neyinaayina ojerabidde kya nze nyina abantu bange sebo nze bammanyi ngenda kutambula kasita nfunye capital asobola oba ntandikawo ka business abantu bammanyi ku YouTube bantegeera abantu ku Facebook bantegeera wa ku TikTok ngenda kutambula nfunewo ensaba omulimu nkole nfune family empya nonye ekitanga omulala nonye mwango omulala mama ye bamugoba n'engamba kati zino sente era Katonda abasaze wazinge muli wano mu kisiba alhamdulillah ngenda zitwala ntandikawo ka business abantu bajja kumpagira nze abantu banjagala mbadde seyisa bubi ngenda kimbo bakusiba obwana toyina yadde omwana oli tonaba kuzaala omwana amasooka mu kisiibo kino lwaki owaayira mu kisiibo kunze naawe ani awaayira sokolete sente ezo musiraamu kimbo wankuza tekolete sente ezo sinza aguzaala nogutta omuntu akuteekako olutalo nawe olumuteekanga ogenda kumpa sente batogera kimbo omusiru gwa pasi sente zange kisirani ko kulani babala ko nyoko bana na nyoko musiru pasente zange kisirani pasente zange kisirani pasente zange we